media yaffe tukusensonga ate manyi kyobaokola munzije mu byamu akole byayagala munzije mu byamu batatafula buyambi katika kudamu bungwa era obadde obumpa ate obadde tobumpa kola bwoti bino gye mwesanga sesali yosala na bingiramu nnyo mulina okwetereza mwenga abantu koto yogereko naye Mama before omusajja saagala before omwami oyo ndeka Nyabo. You wanna make tasty food and serious. You wanna do that dancing still. Can't tell you one no ya night. Sika de buto one night. Nairo akro ya sika. Sika de buto one night. Can de no ya night. Sika de buto one night. Can de no ya night. N'okusingawo tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa butto wa modern alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu awamu n'engano etakwatira ku ngalo. Modern yennyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuusa okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Ono yawonye ateredde naye akyafunafunamuko ka temperature yabona ka temperature yenda bali happy ngali ne bani kwasi before media tuguse ensonga nze nkubuuzaako tukola story tutera ogikola follow up tubabu netunoonya ku muntu tutaba kiki kyaliko tukomezaawo kazoga Samantha namakula usina tukomezaawo usina twakolako story abantu bangi abankubidde ekisinga lwaki tumukomezaawo ebimu ku binkomezezaawo namakule ono abantu bakitegeera bubi semanyi bannayuganda mukitegeera mutya amasimu agasinga okunkubira mumpe muwase kyesimanyi abakazi bakuwasa baggwayo mu Uganda abantu baagala okuwasa bizukulu wakabajja bannafa Banairo Agro Industries batutekamu akasente nyambadde ya modern so unaona ugendera mu supermarket mu kikubo mu maduuka nosanga engano ya modern just gula buguzi osangira sabuni wa modern oba buto wa modern gula buguzi oberenga ate osupportize SB4 batutekamu akasente nno bannafa Banairo Agro Industries ranga bakwera engano ya modern bakwera buto wa modern wamu ne sabuni wa modern namakulu oli oti obulamu buli butya obulamu buli fine toyina buzibu kati tuokuva twakukyaza amasimu kuganzita zisiche bakabakubaniso mwenda gwakiro bakuba n'abasinga okunkubira baagala kumpasa abasinga okunkubira amasimu baagala kumpasa like mugundize twayogeddeko mu mbozi twayogeddeko ndoza sanza tajukidde bulungi mabadde muntu yagala kufumbirwa nadaseo abantu nga bagala nnyo kuwasa simani nange bena nawe bakubira kati mu bantu abakubidde bona wafunye omuntu yakuyambye
Nafunyemu omuntu eyanyambye. Omukyala oyo tali mu Uganda. Oba yangambye ali Canada. Omukyala oyo bamuyita mukyala Balinda. Yes, era njagala omwebaza. Nojja kwongera ku ddoboozi. Njagala omwebaza maama wange mukyala Balinda so muwala wa pasito omu lwakuba mwerabidde erinnya. Neeyanziza nnyo maama neeyanzege byonna bye wankoledde n'obubaka bwonna bufunye. Era nneeyongera n'okwebaza omwami gwe bayita ono omwami atudde wano eno. Sebo taata mbeeyanziza nnyo mbeeyanzeege. Katusabe embeera etereere. So kati bano abakuba nga baagala kukwasa ogenda bakolera ki? Kubanga baagala kumpasa bambi mbadde mbasaba sinoonya bufumbo. Nzijukira nti mu kwogera nali nayogera nga nsaba ku muntu yenna ng'alinayo ku mulimu ku kyokkola bwekityo. Naye nga sinoonya bufumbo kuba abasinga abaami bonna oyogera naye kimu bibiri n'agamba nze nsobola okukuwasa n'embeera naawe. Naye nga essaawa zino sinoonya bufumbo olw'ensonga nti ebindeetedde okutuukaanira zezi ensonga ezimu ez'obufumbo kyova olaba ndi bwe nti n'okujja wano mu maaso gamu. Naye essaawa zino just kyembadde mbasaba abankubira nga mwagala kumpasa. Badde nsaba mu nsonyiwe I'm not ready. Okay. Ndoza bakitegedde. Ye bata yakubiddeko kuba yankubiddeko ku nankasaba ennamba yo. Nedda. Yakubiddeko. Tewaliwo ogamba ono omukyala omuyimbi mami. Mary Bata. Yeah. Nedda tebannaba kunkubirako. Yewunya nnyo ng'alaba oli mu mbeera eyo. Ne muwe ennamba yo. Sinakwogerako okwo naye. Kakati nekirala mwami SB4 omwami yankubiddeko ku ssimu. Omwami wo? Nange yankubiddeko era binsinza okugira tubyogeremu wano tulabe. Gwe yakubidde n'agamba atya? Yankubidde ng'ayomba. Nekyo ekituufu kiri nti mwami SB4 ebintu by'amakubo bimanyi n'ebyobufumbo kale kankyogere bwekyo si byangu. Nze n'omwami oyo ekituufu kiri nti oba twagaana kukwatagana. Bibaawo twagaana kukwatagana naye nze mwami SB4 nze kankugizeeko emabega nafuna olubuto. Mwami oyo era nga yalunfumisizza. Nga solo ono omwana ono yennyini. Omwami oyo n'akeera ku makya n'akwata ekkubo n'agenda n'andekawo. Atambula n'agenda. Waliwo omukwano gwange we bamuyita Brandon Nanama. Yeyambeererangawo mu buli mbeera oba alina ekyokulya oba afunye eki n'akindeetera. Naye ng'omwami oyo yansuulawo era nina n'obujulizi eyo emabegako otuba nga waliwo embeera egamba nti baagala bujulizi. Nansuula mu nnyumba kumala ebbanga. Banneetetenkanya eri abantu b'e Namasulu abamu bamumanyi okuva nga ndi lubuto. Nga natambulanga nga nzija nga bampaddeyo ekyokulya nga bampa. Abampaddeyo oli n'agamba kankuweeyo emitwalo 2 ofune eza renti n'akuwa. Kitegeera. Nansuulawo yavujja luvannyuma nnyo nga ngenda kuzaala. Olubuto olwannuma leero abamukubira essimu omukyalo najja naye nga siina yadde akagoye k'omwana nga siina yadde n'akakwata ke babika omwana. Era oyo omukyala omuyita Brenda ye yannyamba mu ddwaliro namuzaalira omwana eyo Kitebi. Nannyamba nampa obugoye bw'omwana. Omwami oyo nayagala ate okudda era nkozese ensobi ayagala okwagala ate era okunzaalamu. Nange ndi muntu nanyiiga kuba tosobola kudduka buvunaanyizibwa ate nga gwe obuleeseewo ku nsi. Mwami oyo bwe yadda ne tubeerawo okwo naye mpola mpola. Nga bw'omanyi omuntu nga yali yakunyiiza n'osirika n'omala n'okola ki n'omusonyiwa ne mubeerawo.
Mwami we naddamu okubeera naye oba engeri gye nalinamu yanjulira ennyo ne mmwewa nnyo ne mmweraga nti maama taliiwo, taata taliiwo. Mwami we yadda natandika okumpisa mu mbeera gye sitategeera ng'abeera awo n'akulangira mulwanagana. Natuuka ne ku sseerigamba nti kati nsobola n'okuwa obutwa n'ofa n'ovaawo oba ofa ddi. Kati omuntu bw'atyo mwami SB4 temusobola kukwatagana ne bwe muba nga muzeemu okukwatagana bwe muti. Obeera ne peyini eyo omwana wange aboolebwa ab'enganda ze n'emikwano gye. Ab'enganda be bo sibamanyi naye ng'omwami oyo obo ge mazima. Nze kati nnyo nze nabaddeyo ndi awo olunaku lw'eggulo nga nkubirako ngamba omukyala gwe wakyazizza mukyala wange namugamba waliwo omukyala yasoose okunkubira mukyala nangamba mukyala we gwakyazizza akulimba yawayiriza omuvubuka tumumanyi omuvubuka yampangisiza ennyumba amuwa buli kimu nangamba so ndendeawo nga musajja nga nkubira bambi ngamba musajja bamuyita Amita Miro Hussein. Miro Hussein. Ya Miro. Miro nga nkubira. Miro nga ngamba nti omukyalo nga tayagala kamera. Mbe yagambye nti woosula yasasulawo. Omwana amujjanjaba. Nti n'olunaku lwe wajja wano omwana yali mulwadde nga yakava mu ddwaliro okujjanjaba omwana. N'olunaku lwe wajja wano tukola bamubipingako nakoleza omutwalo guno ekitundu bw'abadde nga kuweereza ssente ez'okulabirira ewaka n'agamba nti mu kufuna babakogoyo mu nnyumba nga wali opangisa kumpi ne waasula okupangisa kumpi ne waasula bakugoba mu nnyumba akusembeza akupangisiza ennyumba okubeera naye bwe naye nga osula mu mabaala era mbu obulamu bwo bwonna kutamiira kozesa bikuba atamuwuliriza ng'omuntu mbu nembeerawo n'ofuna olubuto n'otandika okukubanga amabaala ng'oli lubuto olwazaala nalowooza nti onoova ku mabaala mbu otandika okutambulanga n'omwana oyo ogenda mu mabaala ng'omwana akyali muto. Kyeyakola nate nga oyomba nnyo ku mizigo ng'olina empisa embi ne bagoba ku mizigo gwasooka nabagwa ku gyokubiri nabagwa ku gyokusatu paka weyakwesonyiwa n'agamba nti kamuleke labirire mwana mukulabirira omwana osula ndejje ndejje si ndejje oba baku nnyumba zaani nga yasasula era nakati mbw asasula mbu n'omwezi guno yagusasudde era n'omwana mu kulwala before it was a Sunday mbu n'omukubira ng'ogera nnyo otwala omwana we najja atwala omwana n'omumumma mu kukumumma mandiro nga ate omwana mulwadde nnyo era n'agenda mu ddwaliro mbu waliwo ne dokita jjanjaba omwana oyo yeyamukubira mbu n'agenda mu ddwaliro basasula bbiru y'eddwaliro. So ebyo byenzijjako ebitonotono bye yaŋŋambye obimanyiiko ebyo? Mwami SB4 byonna ebyogeddwa mbimanyi. Obimanyi? Mbimanyi. Kakati ssebo olaba obulamu bw'ensi buno obulaba buli muntu yenna asobola okwedifendinga olw'ensonga nti omuntu avuddeyo mu kamera si bwe kiri. Omwami oyo tasobola kunjogerera kirungi olw'ensonga nti twagana okwatagana n'okubeera ekimu waliwo ensonga ezatulemesa nze okubeera naye. First of all omwami oyo tagenda kunjogerera mbunnombu omwana omukyalo oyo ali bwati ne bwati anjogerera ekirungi aba alina kwogera bwati olw'ensonga nti nange navuddeyo mu kamera mbeko omulanga gwe neekubira. Akati yagamba nti ekyokunywa n'otamiira mbu bikaseera ng'akunjanga mu mabaala mbu ng'osula mu mabaala. Ekyokunywa n'entamiira amazima ga Katonda mu ggulu ndi mukazi musiraamu nze omwenge nali ngunywa Mwami SB4 kubanga nze ojjukira ne story yange
emabega n'agamba nti groups ze nabeerangamu era be bandigiriza omwenge omwenge nali ngunywa kubeera yansanga ngunywa ne ngwesonyiwa ne nguviirako ddala naye ekyogamba mbuno ntambuza omwana oyo simala biki akulimba waliwo n'omukyalo omu tusobola okukubira essimu omwami oyo yakwatako ekkubo najja ng'alwana nange ng'ayagala okukozesa amaanyi ne tulwanagana n'ayasa endabirwamu z'abantu olw'ensonga nti landiroodi yali amusaba ssente ezaki ez'ennyumba nga nange ekkonze kangezeeko ngambe nti twogere nze naye nti tusasula renti ojjukira nti twakola endagaano eno nti nga mmeka nga lumu oba nga ennaku z'omwezi nga 5 olina okusasulira renti wabula yajja mu busungu obungi bwe nayogerako naye nga bw'omanyi abantu abagana bafunamu obutakkaanya ne tufunamu obutakkaanya wuuyo angudde mu bulago ankubye ayombyeyomby ayasizza buli wamu n'emisango egyo by the way giriko naawe awo ku poliisi so omwami oyo n'akwata ekkubo n'andekawo n'atambula n'agenda waliwo omukwano gwange omu yamukubira omusimu n'amugamba naye omukyalo ono gw'olekedde obuvunaanyizibwa omusuddewo mwana muto bw'oyagala akola atya abadde atalina mulimu okukola omusuddewo akola atya naffe bennyini ne basobola omubeererawo naffe tulina obuzibu bwaffe tulina famire okitegeera era ne mbaako gye nagenda ewa mukwano gwange Nyanama ne mmalayo omwezi gumu n'ekitundu ne nvaayo omwami oyo ndowooza yawuliramu ensonyi kuba byayingiramu poliisi ne batuyitaawo amugamba ssebo n'omwana akyali muto oba owulira ng'okoye okubeera ne maama w'omwana musasulire ennyumba omuwe n'ekyokulya okitegeera mwami esibifo bino byenjogera sirimba kubanga ge mazima omwami oyo ne tukola agurimenti nti agenda kumpanga ekyokulya nsasulire ne wensula mwami esibifo mbaddewo mu kunyigirizibwa n'oyo omwami kulwana kwekuba okitegeera kuswazibwa nakulagira nga otalina famire ye famire ekyo nkikkiriza sigirina ne mwami esibifo waliwo ekikusukkako nga tolina beera n'oyo omuntu ng'olina okubeera okwateko ekkubo eriryo otambuze obulamu bwo naye omuleke kati bino byagamba nti akusasulira ennyumba bituufu byagamba nti ansasulira ennyumba era mbona guno omwezi yagusasudde byagamba nti mwami SBF nti asasulira ennyumba ekyo sigenda kwegaana ennyumba abadde nga agisasula naye mu bugubi nga buli kaseera abeera ntiisatiisa nti nja kuwa obutwa nja kutta eggolowooza mbu sisobola kukeera ku makya n'enzija nenkola kyonna kyenkoze n'ova mu bulamu bwensi guno omwezi yakusasudde gwe nedda ku Mande landiroodi we yakuba essimu ne muweereza ssente ez'omwezi guno gwennyini gwe tuliko waasula alinawo ayina waasula afuna n'ekyokulya gwe osasulawo nze nsasulawo asula sayidi wa asula bayitawo ndejje kati ziri LC2 waliwo Kanyanya ne Konoweka ali makati awo enyumba zasulako zaani omwami bamuyita Kakoba Steven mwami SBF omwami oyo ne bwe kiba kibadde kyakulya oba n'oyo omwana engoye zaalina mbale nekyasinga okunnuma genda gamba abantu boyo mwana si yamuzaala sinza omwana tamwegaana nze mu kusemu gye yankubidde wallahi mwami SBF ndayira amazima ga Katonda omwana wange okufa gwe nsinga okwagala kyekyobugaga kye nnina mu bulamu yagenda n'ayogera ebigambo n'agamba n'oyo omwana ngenda mutwala ku DNA abasajja osobola okukyogera olw'embeera gy'ompisaamu noyinza okuba nga ompisa bubi nenviirako okwogera ekyo ekintu naye tekitegeeza nti no kiba kituufu okitegeera so nti yagamba nti omwana amulabira nti ne ku Mande yajja mu ddwaliro yakusanga mu ddwaliro najja nasasula biru y'eddwaliro mwami SBF oyo omwami omulaba abyogedde olw'ensonga nti yandowooza byamutuuseeko kubanga nange era nabadde nkimanyi nti ajja kukola ki bijja mutuukako omwami oyo mbaddengawo nga newamukubira esimu omwana amulwadde ng'agamba sirina ssente gw'omanyi naawe omwana amujjanjabeko naye nga gwagamba nti talina ssente ndi waka ntudde sirina kyenkola
nga ne waba ogambye omusaba oba ekyokulya oba nga zizza ogwa naggumula agamba ssente gwozinkolera naawe genda okole. Mu kujjukira olunaku yasangayo okuwa ssente lwali lunaku ki ez'omwana ez'okulya? Olunaku lwe yasembayo okumpa ssente kuba nali naakava wano eno anteerako ssente. Wali wakava wano? Ne musaba ekintu kimu nakoowa ebintu bye eby'entalo nsaba onsonyiwe ne mujjukiza na kino wagamba nti omwana oyo si wuwo. Gwe woliwulira ng'ofunyemu okulumirirwa ono omwana kubanga bino ebintu bye tuli mu kulikodinga omwana oyo agenda kukula abikole ki abirabe. Ne mugamba woliwulira ng'ofunye obuvunaanyizibwa ng'omuzadde ojja kwata ekkubo kubanza I'm not ready okusuulawo omwana wange. Ojja kwata ekkubo ntwala ewammwe bwe ndimanya ewammwe awo ndi waddembe okukwata omwana oyo ne mukuwa. Naye ku ssaawa zino nga ne byompisizaamu ntuuka okgenda mu mawulire sirina nsonga lwaki mma nkwata omwana wange. Omusajja talina mpisa ye muntu akubira essimu n'akuvumaavuma ng'ava mu kunywa mu nnyenge eyo n'akukubira essimu from nowhere ng'oluusi ayagala ajja akukozese alyoka akwata emitwalo 2 oba omutwalo agukuwe. Okitegeera waliwo mwami SB4 omuntu akwekyayo obulamu n'ogamba oba nkwata obutwambunywe naye nga mwana wa muntu naye waliwo ekikusukkako. Mwami SB4 omusajja oyo azenga mponinga nze okuvaayo ne neekubira omulanga nfune ow'okubeera n'okukola njagala peace mbeereko ewantu wamu manye nti bulamu bwange mbiyimiriddemu nga nze na mwana wange. Anti naye ate era sapoti y'omusajja ogyetaaga nga tatawa Mwami SB4 kubanga kyenjagala bagamba abakyala mwenna abali eyo nti however much toyina ssente oba much toyina emikwano taata sigala taata. Omwana ono abala ne taata we abakazi mumanyi okwekyanga omwana wange toddamu mulabako aye omwana oyo nze mba taata we. Era nze natunula wano bange babeerabako mu mawulire nga buli omu antaddeko akaso buli omu antaddeko akaso nga mbagamba kimu oli mama w'abaana bange bali abaana bange. So nti wano n'owonoogenda n'okola ki n'owonoobeera otya n'owonoobeera otya oli ajja kusigala taata w'omwana. Sinagandako okubeera taata w'omwana nti wabanga akyasobola okukwata omutwalo n'agukuwa oba okukwata 15 n'azikuwa asinga nno bangi abasajja gye bali abali eyo abavubuka abali eyo. Omwami oyo omuwala ge mazima ye muntu aba ayagala akwate ekintu akikuwe naye ng'asoose mumala kukola ki kukozesa. Anti naye ate ogaa nti yasimbayo okuwa ssente olunaku we wava wano eno and I remember olunaku we wava wano eno twamumiitinga ate kwolwo teyasooka kwebakako samumiitingako kwolwo nga yazikuwa. Ye muntu asobola okubaako n'ekintu ky'ayagala okuwa n'amala okukozesa kati kayekujjire bye byagamba mbu abadde ampangisiza waddengawo nga ntiisa kikyagamba mpa omwana wange simanya mbu gw'omanyi nze naye ennyumba bagenda gikugobamu otambule okole kyogende ku street yobeera eyo. Najja n'atuuka n'okutuuka okukwata ebisumuluzo by'ennyumba akole ki abikubiseemu kopi nga simanyi. Anti yasasulawo ajjemu ebintu akkirizibwa akkirizibwa naye mu ngeri ki omuntu gw'otabeera naye mwami SB4. Anti ye agamba nti yakuddukako lwa mbeera zo akalala kali bwe kati ninnyo nti obanga tugeze nti tuli okuggyako abe wakiiwa ofunayo omusajja bakwaddeyo 5 okulya ssente zoono ow'e15 n'antwala. Lwaki omwami wange wabanga agenda kupayo omutwalo oba 2 simuwa? Mwami SB4 omwami ye nga ye namukoowa simwagala mu bulamu bwange. N'okikola olw'omwana kubanga tekkirizagaana nti bano boogenda okwegattako wewakiwa sisula nti waliwo omuntu asobola okukuwa mitwalo 2. Mwami SB4 era omukazi agenda okwekyawa okukola ekintu ekyo nga waliwo embeera emusindiikiriza. Okitegeera. Anti lwakuba nti abakyala olumu temutera kulowooza nnyo kubanze we mbanga ndi n'omusajja asobola okukwata emitwalo 2 n'agimpa
Wamesi before sigamba nti emitwa esente azikuwa buli lunaku. So kitegeera. Ayinza okuba nga abadde awo ne alowooza n'agamba kankole ki naye nga sente azikuwa nga ziriko obukwakkulizo nkitegeera. N'ennyumba mwe nabadde nsula nga ggamba tambula ogifulumemu sigenda kuddamu kukola ki n'omugamba kale kati nze Mama before vayo ne neekubira omulanga nange njagala buyambi mbeereko nga nze nga saagala bintu byakunteeka ku pressure mmanye nti kale mu bulamu nsobola okukeera ku mata ne ngamba nti nja kwenoonyeza kino na kino nga sisabiriza muntu oyo. So kakati mu mata kubida okusimba ku myaka akwadde omulimu abantu bangi bankubidde nga bansaba omulimu nga bampa emirimu naye abasinga bali wala naye nze Mama before kikati kyendaba kuba omwana wange oyo abantu abankubira abamu obuzibu bwabwe mwana omwana ow'okubeera biki ng'oli ayagala ate akuwa omulimu akuwe n'ow'okusula naye sometimes abantu abankubidde neekengeddemu kuba saagala va mu byenziramu oli nakubira nagamba njagala ojje wano ewaka nga mwami sirinaawo omukyala obeerewo nga maama nange ninawo omwana wano. Bangi abakubya amasimu bwe batyo kuba nga ndabira ddala nti kyendimu kyembanga agenda okuddamu naye nze essaawa zino eno nze kyenjagala at least omuntu nga agenda kumpa omulimu anzikiriza okubeera n'omwana wange ekyo sikirinaako buzibu. Waliwo abadde bakkiriza naye aliyo Kakiri ng'alina yagambye edduuka oba yagambye ebbaala ng'aliyo Kakiri waliwo abali ejjinja kale abasinga bonna bali wala. Nange abantu abasinga bankubidde ku masimu bali wala kati waliwo yasembeyo okuŋŋamba nti osobola okulima noba ng'obeera ewaka waliwo omwana naye era kale Mama before nze go ge mazima I'm not ready okubeera n'omusajja yena essaawa zino kuba ndaba byendimu essaawa zino byengenda okukomekerera ate nga nzadde abaana abalala yekyo kya butonde tulina okuzaala naye essaawa zino I'm not ready. Njagala nsooke nfuneko wembeera nsetolinge ndabirire omwana wange emirimu egy'okumpimpi bwe naaba nfunye omuzira kisayi nalina nga siwala nga nsobola okukozesaawo 2,000 olunaku transport oba 1,000. Kati ekiri mu ddiiro awokusula w'olinawo ew'okusula ngenda kufunawo. Wali ogenda kuvaawo omusajja wakusasulira? Omusajja oyo twayogera naye nakola olutalo lw'amaanyi nnyo ekyo nenkikkiriza neŋŋamba nti n'omusajja okusinga omuntu akuwoninga nti wotanneegendereze nja kukuwa n'obuto oba nkutte nga sinnava mu Uganda nja kukola ekintu. Libabbuba kati ng'omukozi eki nnyo olw'ensonga ezimu nti omwana waaba afunye obuzibu okukuwa obuyambi muyomba ne mutuuka ne kussa ave gy'avudde ajje. Kubanza kyemmanyi abantu ba internet bano eno leero omuntu ajja kukwirako emitwalo 10 tegeeza nti nekyagenda gikuwa leero omuntu ajja kugamba nti bannange ankuwa sente za Land Road tegeeza nti nekyagenda kukola ki ate obulamu bwa bulina okutambula. Essaawa zino omwana oyo yali myaka nga 2 omwa kujja agenda ku ssomero sirimbye wano taata olina omwetaaga alina okuweerera omwana bino bino ojja bikola obwerera okola otya naye ojja mulekeraawo okufuula abavubuka nti bakitalo kuba bo abavubuka ali ajja kuzaala kitegeera nti yajja kuzaala nga talina buvunaanyizibwa ajja kuzaala mwana azaale mulya naye waba n'obuvunaanyizibwa nga bumwetaddeko talina okusasula school fees zo kijja mukendeezako nyo kiba kugenda mu mateeka olina okugendayo aweerera omwana we kitegeera nti oyo omwetaaga ate oweva mu maaki nti ayinza oba talina nnyo naye omwana waba mulwadde ateekayo omutwalo ajjanjaba nti yes ajja kusasula naye nga akuvumya kola biki naye nga asasudde. Mulimu abavubuka ffe tulina ekivubuka kiwumalu tekivaako yadde 10 kizaala buzaazi kizaala mwono kizaala mwoli. Abakazi bajja wano ne beetuma wano school fees simanyanga bikoze bitya sente za pampa yaliwa
Umaru aliwa ye. Gwe aliwa. Aliwa Umaru. Yafulumye kati ayizo bagenze kuzaala nayo jagenze. Abakazi betuuma wane no oli mukazi gwe azza kusaba sente za gundi. Amwena mu omwana. Kati bw'ogwanga ku Umaru kyaba kiroto kyandiisa naye ogwofunye babanga kuwayo omutwalo. Ala kale sente za landlord amale kuvuma amale kwebakako naye ngazi waddeyo. Nokwesunako mukadde kano nasagala kujajinga andi sagala kuba muje mwesanga samanyayo jimemwata sasabimanya relationship ya message manya okyogenda kwa nti ubanga ofunya akali mwelangu kama nange kusibira ofuna akali mukole ove mu depending anti naganda ali onampeyo ekitegeera ofuna akali mu okole naye ubanga ina wosu mu nyumba yolinda ko kuvaawo nebe nako limba bulimi nja kote mate nja kola bichi alimba taja sola kukola yoke mazima mwami kirala kirala toko pangisa kuno kulaba so bamu nakasente lero mitwala 3 oba 2 naye wono kwata no wako tukazo ofunya kayumba ka mitwalo 10 ojja kwali mitwala balando bagala myezi eja oziweyo ngo kuibasimanga mufariso simanyanga bikoze bitya oli no kulya omwana oyo jukira ovude mbulamu bwoli omwana yunoku alwala obere mu life eyo kati atenga bana abakugama nganti ngenda kuwadeza mutwalo abadde nga bakuwayo nga babivaako dda bali ku birala kamutya wewe nga mukora ko interview naye anonya buyambi Umaru yamuzala mu omwana tagala mu buyambi nga batebadda kuoli okitegeera nga gwe bakuvuddeko internet eno edifisoye bagira na ku 2 akwadde nga akwadde nga abiva badda ku birala so kyentesa nkasala kanu tunonye mulimu obere woli otegeera omwami wo kwatagana nedda wamukowa bukoyo gwenga gwe waliwo embeera gy'obeeramu nga ng'olaba n'omuntu omutunulako obutunuzi buzibu anti obantu obeera naye mwami esibifonzi olaba mpita mu kutiisibwatiisibwa kungi olw'omwami oyo goge mazima nze simugaanangako mwana we kuba yeye kenyini yakyeyogerera nti omwana siwo nze n'omuntu yakeera ku makya neyeegaana omwana ng'ate yamunzaalamu naye nange maama kiina engeri gyekinteekakbyeyogedde naye teyeegaana yagamba omwana wuwe asobola okukyogera bw'atyo mwami esibifu okwedifendinga naye nze nkirayira kubanga ekigambo okufa kinene oyo omwana zaabu wange golobi nga ndayira ku mwana wange okufa omwami oyo aze nga akiŋŋamba si ye kennyini n'emikwano gye watusiba omwana watusiba omwana kati mwami esibifu waliwo owulira nga n'obulamu bukutamya olw'omuntu wajja gy'oli yeegaana omwana ku maaso bwe nti nkyogera nga ntya Katonda eyantonda ate simala omukubirako muvubuka oyo oba naddamu njagala mukubire tulabe omwana wagana mwegaana kuba yagamba omwana wuwe era mubyayogera yagamba mwana wange eferi agambira okugamba nti omwana agenda kusoma naye omwana nasoma atya kama mwana anasoma atya nga mama ali mu mbeera bweta musuza mu mabaala ye bwatyo ye bwalina okwogera kubanga yabyabeeramu agunywa naye nga nze omwenge nali ngunywa seegaanye naye naguvaako omwenge si mubi kamado oyo asula mu bbaala naye nakira wano naye waliwo naye eri busy oba yambulookinze bubulookinzi waliwo embeera ekusindiikiriza nga mwami esibifu okubeera n'omuntu nga olina simu eri busy nnyo okumwesunyiwa simu eri busy simanyi oba waliwo obulamu omuntu bwakoowa kubanga senga nali nkola mwami esibifu senga tetutwatuukayo n'eno essimu ye eri busy simanyi oba yambulookinze eri busy nnyo okusembayo
Sorry, the number you have dialed is busy. Simu eri busy. Simanyi oba battery yaweddeko naye anyway zibe yaŋŋambye omwana amukkiriza nti wuwe kati kiri eri guddayo ewaka ogenda kutulo olowooza ennyo olaba oba okusaba okutuufu kwokola abakyala abangi bekyangira ku basajja wate ennaku nga 2 owa mwezi nayagala ate okuddayo ng'alaba nti oba oli gwe yalina yali betako nga tekikyasoboka kitegeera nze goge mazima nkiddamu nga ntya Katonda oyo omwami ye sigenda kubeera naye era seegomba nakwegomba nze ne we tumusanga busanzi wali mwami esibifo kuba kwagala kulwana kuyomba ebyo ebintu mpulira nga aba oli nakampa nti nedda ssebo oyinza okuba nga oli nakampa nti naye waliwo buko omukulu gyebaleko kale naye gyebale kale ssebo ono Miiro yes sebo mbadde wano ne Julie nga yagamba nti ebisinga Wusina mbadde ne Wusina nga yagamba nti ebisinga okumuluma gwe by'omukola weegaana omwana era ogamba nti omwana si wuwo omutisatisa okumutta omugamba nti ogenda mutta kimu bibiri ogenda kumutta omukuba okufa obufi oyo mulalo kirabika alina byanya omwana ono wowo omwana owo osobola obutamulabirira no kale twogeranga omwana ataliwo osobola obutamulabirira atali wuwo tomulabirira owuwo omulabirira olaba newaba si wange nze nga nze era mulabirira because omwana talina nsobi yonna mukimbulamu oyo mwana muto ali innocent twekinjako kumuwa nosi omutwalo gumu n'ekitundu lunaku omuwa muwa buli kanaku omutwalo gumu n'ekitundu era nkosobola n'okuwa ennamba y'owa mobile money amuteerako ssente buli lunaku omuwa gumu kitundu ate ye nga abyegana agamba nti nga tomuwa ddera kwadde saaga nnyo bintu byakunyiiza saaga nnyo bintu byakaya noba simuwa kati ye kati akole kyakola ki nosobola twogerezeganye bulungi Miiro oli taata anti wulira saagala nnyo nze binkyankalanya saagala binkyankalanya anti wulira bwe mba nkuuma eddembe mu bantu simukubako oyo simulinaako buzibu omwana wabala amanyi wamutwala ku medication ekyokulya akifuna ennyumba ngitasula kati anjagaza ki mu bigambo byagamba nti omwana wamwegana mbona emikwano gyo gyonna gyonna wagigamba nti omwana si wuwo nkubuuza ekigambo kimu esente z'omwana mikwano gye kuba n'okumu omwana ataliwo omulabirira ekyasobola kyogera wati okuba kimanyi kyali kumpewo tomulabirira kola bwoti ani alabirira omwana oyo wakomadde omusindikira ssente z'obuyambi neleero bamusindikidde ssente olwayo okulya embizi tannaba kunteerako ekikumi ate eggulo esente zonna ze banteereddeko enamba yange eno eri ku WhatsApp bazinteereddeko enda kusindikira gundi kagende wali nkube gundi ka screenshot aka message gye bamuteeddeko ssente neyeggulu eggulo bamusindika dindako buli kanaku everyday buli kanaku alina okureceivinga omutwalo gumu n'ekitundu era naye mabega omwana ayinza okuba saawa nga nduddewo saa 3:00 oluusi omwana waba awulira nga njogera ne maama we ng'agamba daddi oluusi njogera na mwana daddi njagala agendako omwana asobola n'okwogeramu ebigambo ebyo n'obiwulira njagala ssente okitegeera kati nonyobeerako bakusindikidde ssente eggulo nze sente zonna zenarisiivinze waliwo omukyala eyazimpeereza sinnaba kulabako ku meseji ye ya ssente gemazima ate omanyi kyobwokola munzije mu byamu akole byayagala munzije mu byamu batatafuna buyambi kati akuddamu bbungwa era obadde obumpa ate obadde tobumpa kola bwoti
bino gye mwesanga ze saaliyo saala nabiyingiramu nnyo mulina okwetereza mwenga abantu kati oyogereko naye Mama SB4 omusajja saagala. Mama SB4 omwami oyo ndeka okuvayo okutuuka wano eno mwene embeera. Omuntu n'okoowa omusajja. Oba oyagala gwekwata ekkubo ojja ku ground ezo nkulage buli wamu weesindikira ssente. Ate waganye kamera bwe buzibu. Siribeeramu zenna ebyokufiirwa bingi. Oyo talina kyakola ki kyafiirwa mu bulamu. Kale kyengenda okusaba osigala ng'olabirira omwana okibanga kitowadde olabirira tekirinaako buzibu nze sente sizirinaako buzibu zimuweereza naye mba soogedde naye naye mba njogedde naye buvunaanyizibwa bwange okulabirira ki omwana era sente bazimuwa buli kanaku twali lunaku lukya gatamuwa sente mutwalo gumu n'ekitundu wadde siina ekyo kyokola nno kirungi nnyo era nkwebaza okibanga kituufu kirungi nebaamenya emidaala ku kkubo nga siina mulimu era yasigala ng'afuna obuyambi omutwalo gumu n'ekitundu nga n'ennyumba essaawa zino eri ku zero balance mwasula abantu baleke kusiiga abantu mannya mabi olwokuba balina byagala okukola kyokuyisaawo kati nenyasooka yendeko ennyumba mwasula bagibanja bangi beerako mbuuza ono mwosula ennyumba bagibanja sente mmeka nze simanyi kubanga n'olunaku lwe nasembayo okusaba sente bagamba nti simanya ennyumba landlord yagamba kubanja sente mmeka ayinza okuba abanja emyezi ebiri Miro olina namba ya landlord ate nyinza okuba nga sirina namba ya landlord gwensasula landlord bamuyitaani bamuyita Kakoba Steven era ne district zirawo Kakoba Steven asobola omuteeka ku ssimu kuno n'omukubira n'atubulira ekituufu oba akubanja kankwe namba y'omukubiri kale mpereza ku namba ye era agenda mukubira ayogere naye agenda jimpereza so SB4 Media tugguse ensonga tetwali tuuseeyo naye nze kyenteesa kyanadde nteesa naawe nti omusajja wabanga kituufu asasula ennyumba akuwayo sente z'okulya abakazi balina kugonda Mama SB4 osobola okubeerawo n'omuntu ng'oli mukakkamu omuwa ekitiibwa kitegeera like nga n'obanga olina ekintu ky'oyagala n'obeerawo n'ogumiikiriza obeera mukazi nga n'oguma n'oyambala niigiina naye nga tomutadde ku pressure obeera mukazi n'obeerawo n'osiiwuuka enviiri ne zikutunula nga bwe zaagala naye nga gw'oba ogezezaako okwagala okumusaba ekintu assaawo ekigenda okujjayo ebyo byonna byonna kiri bwe kiti kufuna kyakukola kitegeera sente naawe ozikoleko manye nti zibula kitegeera kyenteesa omuntu yenna ali kwano ku SB4 Media tugguse ensonga ng'olinayo omulimu osobola okuguwa omukyalo ono omulimu linda kuwunakuba halo enamba ya landlord eri 07 kamukubireko bw'omukubira n'omuganda omukazi ow'omwana bamusasulira ennyumba oba kale kamukoneko fe ogwaffe guggwerawo tudinga honorable Balamu nono Balamu muganda w'oyo Balamu era mudda mujja kuddingana era sisobola amazima ga Katonda landlord bamuyitaani landlord wo ku nyumba mazeeko bbanga ki byakuweddeko dda
Ku nnyumba mazeeko bbanga ki okwo? Owezezaako mwaka? Nedda. Landiroodi nga takwata. Naye ng'obulamu bw'oyo omwami bwo nabukooyesa. Olw'okulabirira omwana we waba ng'asobola. Ate kati chansi nno gy'olina eri bw'etyo. Abikugambye wano mwami esibifu naye nga ssente nga bwagambye omutwalo gumu n'ekitundu. Kuba ye asobola okwogera bw'ati okuba akimanyi tuli ku mpewo. Okukola ki? Okutwalanga nti nze ndi muyimba. Kati kiri bwekityo kale lwaka olemedde okuntegeera. Wali wano ddi? Ku Mande. Ku Mande. Yakuweereza kubanga kolo tetwamukubirako tetwamumentioninga era mu bulamu ffenna twali tumanyi nti omusajja akusulawo nga wakazaala omwana kitegeera era ffenna tukimanyi nti olina omusajja tumanyi najjaali kuba tugamba tumanyi najjaali simanyi gy'abeera simanyi nawaabwe. Yes, kakati wabanga ku lunaku lweyakuweerezayo omutwalo gumu n'ekitundu ate nga tetunaba yadde bipostinga ebintu ebyo siga nti yamala biraba napapa akuweereze wabanga yasobola okuweerezaayo. Waliwo mukwano gwe gwe nayitamu ne mugamba mbadde nsaba kunnyamba saawa zino tetulina kyakulya naye nze bwe nayogera n'oyo mukwano gwo tugenda kukola ki? Tugenda kudda mu kuyomba kuba kati essaawa zino nga bw'omuwulidde tayagala kwogera nange eva bwetu tebwetubeera. Ati ngamba kyentegeeza ava maki tayagala kwogera nayo naye ng'asobola okukwata omutwalo n'agukuwa. Mwamezi before totegedde kunnyonnyodde nange nti mulimu abavubuka abali eyo ng'okukwata nusu omutwalo aguweereza omukyala gwe yazaalamu omwana nga takisobola. Okimanyi ekyo? Nze nkuwadde ekizampo ku mukwano gwange wano oba tomusanzeewo kiba ekisajja ekyali kinene awo kyetwali nakyo ekyo. So nti ono wabanga asobodde okukwata omutwalo n'agukuwa tomufiirwa. Sobola okubeera asobola obutamala bizibu byo byonna okuyombagana kubaawo ffenna aba tubeweegomba ono osobola abantu najja mukyawe najja namuweetako mukalevu namutereza ku gundi naye nga bwe babeereyo ewaka bavaawo kitegeera nga bayomba okuyombagana kwo kubeera ate tekugenda kuggwawo n'omuntu gw'olifuna mujja kuyombagana mujja kulwanagana okitegeera kale ate mujja kuyombagana nnyo otandika n'okujulirira ono nga bannaayo nno olwoba oli yali beta siryajjusa wallahi billah okyabyogeza okyali mwana muto sigenda kwejjusa sisobola kuddamu ne wekibati mwami esibifonzi oyo omusajja mwami esibifa olaba essaawa zino omwami oyo tomumanyi. Yes simumanyi essaawa zino asobola okuba nga ayogera bw'atyo nti nze mubi naye nga tomanyi ensonga lwaki nagaana okukola ki okukwatagana n'oyo omwami kati nze obulumi bwe mpitamu naye kyova olaba saagala nsonga ki bagana okukwatagana kati si bwekiti ensonga zange sagala mukwatagane ensonga zange saagala omuluuzinge ntegeera bulungi nti yes temukwatagana era wajja temukwatagana naye saagala omuluuzinge saagala omujje mu bulamu bwo. Mwezi bifo sinaganako mwami okukola ki kuba yankubidde esimu awoza omwana wange omwana gwe yagana nange ebinnuma n'otambulira mu kuswala olwakuba naye tetugendayo eyo kyetuba tusaba za kisaali eyo ofuna omulimu ogw'okukola wona ofuna omulimu ogw'okukola oba oli awo omuntu nakulangira wali munaku oli kifayini ndi munaku bintu bingi omusaba n'obaako k'omusaba nakulangira osobola kwekolera kati nange ndeke ntambuza obulamu bwange kitegeera osina bibaawo okulabirira omukazi akwanusa omutwalo gumu akakulangira olunaku naye ng'omaze ebbanga ng'omuwa kabada siwe kiri tambula fuluma va mu nnyumba agenda najja n'agisaako babanga tolina nga sokupiya omutwalo n'agukuwa kitegeera. So bambi kwezi bifa media tugusa ensonga mukyalo ono tetumujajinga naye tunoonye kyakukola gwe wena nalina omulimu oguli alawundi woosula sigalawo beerawo ng'osulawo onoteeka mu bintu by'okupangisa
kusala okuli gwe sisobola sigalawo olw'ensonga emu engeri omwana engeri gyatiisatiisa nga yankubira n'essimu n'aŋŋamba va mu nnyumba yange otambule ogende sisobola kusigalawo kanyumba wagivaamu at least ngenda tetenkanya nga bwe nsobola ne bwe naaba nfunye ennyumba ya mitwalo oba 5 oba 10 nsooke mbeerekaawo nsooke nzire ku mwana wange mulabire anyway okay naye nga waliwo obuyambi bwe nafunyewo okwo bw'oyo omukyala oba omumanyi twayogedde era nze namwadde ennamba yo anyway ku SB4 media tuguse ensonga toyanza yavuddeyo nobeera ng'oyambako ku mwanyinaffe ono tweyanziza nnyo obubaka bwatuuse naye ddayo ewaka otuule olowooze nnyo kirowooze olabe oba okusalawo kukoze kwe kutuufu ffe ngaffe tetwagira nnyo bantu ku kyawagana kitegeera wagira nnyo kyawagana wala banoono baali bekyaye ne mukyala we baali bekyanze oli ye mukyala we awadde nkulimba si waawo malu mukyala woono yakwatira ono mu bwenzi kitegeera nakyekyawa ne tubeera wano tubatuuza ne tubatuuza kati baagala n'okufa bufiira oli ava ku mulimu najja n'abeerako wano naye nabadde ewaka kitegeera so kirowoozeeko nnyo ofuna akadde funa senga w'omutima gwo ekirala famire yeekunoonya bagaye tolina famire yeekunoonya olaba omwannyuko muganda we yankubiddeko wa buwala yaŋŋambye nti wakati bakugobangayo baazika maama womanyiwo ewaka waliwo maama wa before sagambyeko nti simanyiwo waffe sagambyeko nti siina baŋŋanda nagambye nti maama ne taata sibayina neŋŋamba nti nakeera ku makya nenva ewaffe najjira mu biguruupu n'abaana abawala ne bansuulawa mu kibuga then kwe kufuna engeri gye natuukamu kuno omukyala Marybata nankwatibwa ekisanga nkyali mwana muto Ajati Madina ne wa Marybata ani yasooka Marybata wava wa Marybata n'ogenda wa Ajati Madina naye wa Ajati Madina baali bantuteyo okukola kono nzadde simanyi noli yaŋŋambye nti waliyo ku Ajati Madina baali bantuteyo okukola ki ekyabaawo ate tewali kyabaawo anyway agala bigenda munnyo naye nze kusabira ofuna omulimu okole naye namuntu yenna ennaali eyo badde nsaba okyala kituufu ng'okyakozesa ebikuba biveeko amazima ga Katonda muggulu kati oli maama sibikozesa olina akaana akalungi okimanyi alina wali mukyala mulungi ensonga ki buli musajja ayagala kukuwasa era kikamera kyagambye kale singa nali saawasa dda nalibadde mumuwasa saawasa dda so nomukyala mulungi wala mbosobola okutereera waki watuddamu genda bibanga bibituufu oyiye okusabira ofune omulimu tambuze obulamu tata w'omwana tomuvuma tata w'omwana abeerewo kyoba ofaako okumanya omwana bamuzaalawa kitegeera ewaabwe manyiye tata w'omwana we yamuzaala omanyiye siina gye mmanyi yadde n'owoluganda tuteekawo nnyo embeera kubanga ffe abazadde tusobola okuva mu bulamu bw'ensi ne tulekera abaana omugugu kitegeera tesaa zino singa omusajja oyo afa ojja kunoonya gye bazaala omwana oyo nga tolabayo badde nkusaba omusajja omukwate bulungi atesika kutwaleko ewaabwe kitegeera ono mwana wa bulenzi si wekiri ekika kye eri nti newanaba nga kuze nazaala obwana ng'obwawumalu kika kyabwe kiwa so mukwate bulungi omusajja akutwale gye bamuzaala omwana bamumanye mu kika okitegeera muleme okutokotogera omwana ono nti nabudde tuli wano eno ojja funa obuyambi ogagawale naye okisobola okweyagala nga bwana ye teyeyagala ajja kutuuka ekiseera akule atandika okunakuwala atandika okunoonya SB4 oba ebiseera ebyo gundi kiziribeerawo oba Kamada Media atandika tunoonya gye banzaala so wala bulungi taata w'omwana kuleka olukwano mwana amanye gye bamuzaala amanye bajjajja be bamumanye basenga be bamumanye
amanyi naye nti alina ekika muve mu bina ebyekito kuba bye mulimu bya kito nze omukazi oyo ayomba nnyo nze omusajja oyo bya kito nze kusinga emyaka kitegeera muve mu byekito nze sagala nja kutta bya kito ono omwana yabagatta ate guno omuzanyo tegugenda kuvaawo mpozi nga mwe mutamwagala mba mumwagala oba omwagala nnyo kitaawo amwagala kakati mukwate gane bulungi si kukwatagana nti bya mukwano manye nti twaleeta omwana yajja tunire mu future y'omwana mu maaso eyo gye bijja bafuna waneeno ndawoza nonya taata wange nonya jazaala taata wange ate nonya mama wange jabazaala mama nga ali ku nsabonaabona lwaki ebyo naye nga bulawe singa bakadde be baategeragana nga bakyali n'amutwala ku kika n'abambanya kitegeera mukwano ebyo ku SB Media tugusa ensonga bannaffe Banairo Agro Industries emboozi katutusere nti gwali eyo olina kyofunyeemu kyoyizeemu si kujaji nga kuyigamu tufune ekyokuyiga abaana bangi abobuwala abali eyo mwazala mu basajja ne mubeekyangirako era nga omusajja wayimiridde toyagala n'essimu ye toyagala yadde n'eddoboozi toyagala yadde oddiwulizaako naye weerabidde nti olina omwana we tife abasajja nja kuzaala wano leero mu basajja mu mwaka gumu asobola okuzaala abaana bawera abana kamada siwe kiri kamada mu mwaka gumu asobola okuzaala abaana nga bana gwera kuleke n'omwana wo kati omwana agenda akule abonebone ku nsi nga nonya gyamuzaala so abakyala Yesu mufunye ssente Yesu mulina obusungu bungi nnyo mulina obukyayi bungi nnyo ne muleme kwerabira taata w'omwana asigala taata w'omwana ate n'abaana ababuwala mwazaala abaana ne mubagamba mu bika bitali byabwe mubateeke mu bika ebyabwe se muzukulu wa Kabajja Nairo Agro Industries batuteekamu akasente bakola engano ya modani bakola sabuni wa modani wamu ne buto wa modani era bulungi mweraba Yeah, nyabo. You wanna make tasty food and serious. You want to do that doesn't steal. Can't that one know your night. Seek a day put to one night. Nairo Agro ya seek a day put to one night. Can't that one know your night. Seek a day put to one night. Can't that one know your night. n'okusingawo tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa butto wa modern alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu awamu n'engano etakwatira ku ngalo modern ye nnyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga.